Jose Chameleone embera nungi wetwogerera mukyala we yazzemu namutekako akazito ono yamukubye mu mbuga z'amateeka era namuwalawala mpaka maaso g'omulamuzi emboozi yino ogenda kubanga ojewunya. Chameleone talabirira baana byebigambo omukyala byasinziddeko n'agamba nti musajja mukulu twawukane byonna ngenda bikunyumiza omukyala jjukira avudde nga n'amusabula ne Chameleone naye mukwewozaako kwe maaso g'omulamuzi agamusimbaganye yagambye nti omukyala ono bino byonna byayogera ate omulamuzi kooti yandibigobye olw'ensonga nti tebina mutwe n'amagulu ate yagamba tasuulangawo baana byatandika bitya byabadde bitya. Ndi bulungi ogamba otya? Bulamu buli fine. Drama mungi agenda maaso. Ati oyinza mwogera koki. Drama ina agenda maaso. Ati buli wabeera amaanyi agagenda maaso wabeera n'amaanyi agasika okuzza emabega. So neeze ebyo tebindya mu luyaayo olutuufu tebindya. Ekyavudde bayagala okubuuza mukube essimu mu America babannyonnyo. At the end of the day omulimu gwange gutuukiriza siri malayika binnema nebyensobola mbisobolera ddala kati awo neesigala kukola lupiiya kunoonya ssente zange naz'abaana bange nakwesanyusa ebisigadde Mukama yaliramula naye ezo byensobola mbisobolera ddala ebyannema nze nga nze ndibinga byange wendi ndi musanyufu ate nava n'ebyokubeera ku bantu ndowooza y'abantu byaddala mazima nabikooko sikyayagala bino bikwatinga nga obirabye ku social media nenga sijja kulimba bihatinga nenga tebihatinga nti babyogera kakati okusinziira ku reports eziraga nakusomezi nga 2 lwadde lunaku lwajjo omukyala ayitibwa Daniela Atim Mayanja akyali Mayanja olw'ensonga divorce tebana bakwanga bagiteeka mu mboozi wabula nga ono yasobodde okubanga agasimbagana n'omulamuzi n'agamba nti ennyumba y'esseguku eyo eya Chameleone bagimutere eberenga yiye ate oboli awaso kubanga akulizamu abadde waddenga abaana bali mu ggwanga erya America njagala wano ulizeewo bulungi nnyo omukyala ayagala ennyumba y'esseguku bagimutere wabula Chameleone yagambye nti ennyumba eyo tetwandigitadde twandigire sente jjukira bonna bagisharinga wabula omukyala agamba ayagala eberenga ennyumba eno yiye yekka. Chameleone yagamba nti ennyumba eno ebere ya family ne wetwogerera okusinziira ku information eri okutiva mu team Chameleone ye ennyumba yagivaamu dda ate ogendayo bwatu n'akibirayo naye yagivaamu dda olwa memories n'ebirala byeyinza okubanga emuletera era ya relocatinga dda alina amayumba mangi naye panao ali mu nnyumba ndooza eri buzigaawo wemba serabidde bulungi nnyo kakati omukyala agamba ennyumba mugintere nkusaba bampita hanzi era nja kusaba olize bulungi nnyo enemboozi olw'ensonga ate ogenda kubanga wewunya. Omukyala agamba nti ezimu ku nsonga lwaki Dr. Jose Chameleone ayagala bawukane ajjukira bano bagattibwa ennaku z'omwezi nga 7 June mwaka gwa 2008 ebiseera ebyo helicopter netawuka mujijukira bulungi nnyo ate kaseera kaali kasanyu bagatibwa wali ebbiina mutungo kuje bayita St James Catholic Parish Church ate obolyawo ebiseera ebyo anti Daniela Atim Mayanja naye yakkiriza anti omusajja ayitibwa Joseph Mayanja agenda kubanga abeera companion we ebbanga. Omukyala agamba ebimu ku bimuletedde okubanga ate atekayo zero empapula z'okulaba nga abantu bawukana agamba nti Chameleone I left because at a certain point Jose was drinking too much, if you want the truth. He was drinking too much and there was a time he was even coming home in the morning. There was a time he came back at 9 a.m. and another time he came back at 11 a.m. and another time he came back at midday and he was dead drunk. So I tried to sit him down and ask him, what is it? What is making you drink like that? And he had no reason. So I told him, you cannot, your children have grown. Abba, for example, has grown. You cannot live like this when you have children growing up. So we gave him time and I saw nothing was happening. So I told him, I am going home. You choose between your alcohol or me and the kids. So I left. Salamu alaikum. Ajati nakalemba omusomero dduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalemba gambawo ennamba yange yeeno 07523
7 29 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku namba yange eno. Jukira omukyala agenda ate mu America mu 2018 Cameron agamba owewadde agasimbaganye n'omulamuzi nti ekyatwala Danira mu ggwanga erya USA akwali kubanga banoonya better life. Wabula ate Danira agamba nti yadduka buddusi ewaka okusinziira ku byaze atunyumiza abadde bagobera engolo z'abano. Danira obadde owulira n'engeri gye yaddukamu ewaka nga Cameron mbu yali tamanyi. Cameron agamba yagula ennyumba mu ggwanga lya America. Danira yatugambako mujjukire nti yasooka ne basulako ku street okwo n'abaana be ne basooka okubanga oboolyawo babonaabona ebitagambika. Kakati Danira agamba nti omuyimbi ayitibwa Chameleone yafairinga okumulaga love, yafairinga okumulaga okumulumirirwako, yafairinga okumulaga omukwano gonna era bye bimu ku byagamba. Mu bigambo bye agamba wati, there is no collusion or convenience regarding the dissolution of the marriage between us, she stated mu mpapulaze eza kooti. Ne tugenda maaso nagamba sigwe guno omundi ogusoose guno guba gwakubiri olwensonga ne mu apu gwa 2023 omukyala Danira yagenda maaso n'akuba Cameron mu mbuga z'amateeka n'agamba nti bano bateeka okubanga bawukana. Ebigambo bya Danira agamba nti empapula eziraga bano ababiri oluvannyuma lw'okuwangaala emyaka wali mu Seguku mu district ya Wakiso baabirawo wabula omukwano gwali guweddeyo ddala era nga bano tewakyali mbeera yonna. Cameron ye bambi tayagala baawukane wadde ng'omukyala alemeddeko. Singa gobadde Cameron bino byonna ebigenda mu maaso wandiyagadde mwawukane oba neddateeka mu comment section tongera okuba nga tunyumyamu. Kati omukyala n'ayongerako agamba nti obufumbo bwaffe tewakyali kiyinza kuba nga kibeerawo era agamba nti nsaba Cameron atandike okulabirira abaana. Omukyala agamba mu documents zino zenkusomera wano agamba she's also seeking child support, alumni and reimbursement for her legal expenses. Era nga agamba nti Cameron ateeka okusasula ne ssente ezisaasaanyiddwa mu musango. Walibayo ekintu ekiritta Cameron omukyalo ono ajja kibaamu n'omukono gweteeberezaamu ebigambo yazamwogerako okwawukana kati ali mu kooti omusajja watu awere nnemba na misango. Kati Cameron ye bambi yagenze n'agamba bati kati Cameron have contested her claims in response the singer acknowledged that the music career often. Era Cameron ye mu kwewozaako kwe agamba nti music career ye yamukipinga awe okulabanga oboolyawo obuvunaanyizibwa obumu naddala okubeerawo bwamusobozesa okubanga oboolyawo tasobola kubanga abeerawo in presence. Kakati Cameron yagamba nti embeera yatabuka okuva omukyala bwe yatambula n'agenda mu 2018 nga mumanyi Cameron asinga kubanga akolera wano Uganda. Kati oli waba ali mu America nze nawe tuba tusobola okumanya nti oboolyawo embeera sitesobola kubanga ate ebiranga bweri nze nkolera wano oli mu America so bisobola okubanga bigira. Cameron he claimed that the marriage began deteriorating era mu mbeera eyo Dr. Jose Cameron agamba nti yadde ebyo byonna nga byaliwo nasobola okubanga nteekawo support yange ate n'omukyala nga mwa ekitiibwa. Era Cameron yageze maaso n'agamba nti omukyala ayitibwa Atim mukyala wange oyo embeera zaffe oba relationship yaffe yagikuba social media n'alaga nga bwe ndi omubi era ebyo byanviirako n'okubanga nagenda ne mu ddwaliro okusinziira ku ate obuliawo stress ze byandeetera. Cameron n'ayongerako n'agamba nti ebyokugamba nti sirabirira baana ebyo si bituufu. Cameron n'ayongerako n'agamba nti Danira Atim file zataddeyo bambi kooti muzigobe olw'ensonga ebigambo byali mukubanga nteekako si bigambo bituufu. Era Cameron n'ayongerako n'agamba nti kooti nsaba petition eno mugigobe olw'ensonga nti ate ennyumba yaffe ey'Esseguku erina kubeera nnyumba y'abaana bwe banaabanganga bakomyewo mu ggwanga erya Uganda. Sirina nteekateeka zonna zigitunda, sirina nteekateeka zonna zigikozesa kintu kirala kyonna wabula ennyumba y'abaana bange. Omukyala yagamba ennyumba jjukira baliko babiri ku property eno. Omukyala yagamba ennyumba eno yange balina kugizza mu mannya agange. Kakati awe tuli olunaku olwaleero musajja atu Dr. Jose Cameron, Uganda's living legend. Cameron also opposed Atim's request for alumni, saying he's gainfully employed in the United States and financially independent. While agreeing to the dissolution of their marriage, he requested, oh my goodness, the children joint custody of the children. Kati Cameron yasabye abaana basobola kubanga babalabirira bonna bonna ne bambi bamweko oki custody y'amajjukira mu mwaka gwa 2024 last year ndoza we yali atandika oba either 2023 nga gwako omukyala yavayo n'atukakasa nti yafuna ate tulina restraining order eri Dr. Jose Cameron. Restraining order oyinza okigamba nti Cameron amateeka gamugaana okubanga asemberera family yadde abaana be
kitegedde nnyo jukira omukyala yateekayo empapula eziraga nti Guy ono ali so furious, Guy ali cruel, Guy is like a monster, Guy ayiza okubanga amutusako obulabe bw'anaaba amusanze. Kati nno ebyo bateeka Chameleone era bambi omusajja watu ne wabadde nga mu ggwanga lya America ng'okujjako nti bano abaana Alpha ne Abba bo baba basobola omulaba wabula bali abaana bato kizibu okugamba mbu Chameleone ayinza noba aweze emyaka nga tabalaba oluvannyuma lw'okumuteekako ate ekyo ekya restraining order okubanga takkirizibwa yadde kusembera amaka gaabwe yadde kubawubira kajjambo oba oliawo embeera musajja watu gyagamba nti naye yamuteeka mu kaseera akazibu. Tuvuddeyo tukkiridde kati bino byonna bibaddewo wabula nga embeera bwetyo weri. Simanyi ddala singa gwe obadde Chameleone bwandigambye eki mu maaso g'omulamuzi ayitibwa Principal Judge Jane Oku Kajuga, yes, okusinziira ku New Vision bono gwe basimbaganye naye wabula parties zonna abawamimbi abakiikidde omukyala ate ne Chameleone yennyini ate kosa lawyer we ayitibwa Robert Friday Kagolo tebasodde kubanga bakkaanya ku nsonga zino olw'ensonga nti kooti yabatadde basooka kubanga babaako bye bakkaanya wabula kino tekyasobose era ngaawo embeera ensinga egenda kubanga yesigalira ku kooti wali kooti enkulu mu kibuga Kampala. Awo tuli olunaku lwaleero embeera nnyingi nnyo ku mboozi eno tujja kikwongerako nga tukwa updates ez'enjawulo nkusaba subscribinga ate naba kubanga otweyungako kindly ate tubeewo nga twolekera tutambulira ddala wamu. Kumbe yali terikodinga. Katonda wangu wa Isirayiri.